Almighty God. Ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna, gavumenti yaleeta ebbago ly'obwetengereze bw'eggwanga era mu wiiki y'emu ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 15 Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi n'alyanjula eri Parliament. I beg to lay the proposed bill and the accompanying certificate of financial implication. Mu bbago lino eggwanga lirina okwetengerera naddala mu by'ensimbi, kale nga teri nsimbi eva bweru w'eggwanga ejja kukkirizibwa eri omuntu atalina lukusa kuva wa minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga. Okuva olwo lino lizze lyogeza bannayuganda obwama omuli abantu ba bulijjo n'ebitongole by'obwannakyewa. Sovereign bill ffenna tugyagala eggwanga libeere n'obwetwaze bwalyo, naye ate tuleme kuggala mikutu nga tulina amakampuni agaweereza abaana ebweru, tulina remittances eziva ebweru zikwata kifo kya kusatu mu byennyingiza by'eggwanga lino. Kati ate oyinza okyokera ku makya n'oleeta biiru mu ngeri y'olusaazisaazi. Kati olwaleero bannakyewa bano nga bayita mu kibiina ki Civic Advisory Hub basinkanye okubaganya ebirowoozo ku bbago lino. Bano bagamba nti ng'oggyeko erinnya sovereignty ekitegeeza obwetengereze teri kirala kirungi kiri mu bbago lino. It is important that our sovereignty as citizens is protected. Beyond that, when you go into the detail of the bill, it is actually horrible. Lino tirigendereddemu kunafuya sinakindi okumalirawo ddala ebibiina by'obwannakyewa mu ggwanga kubanga ensimbi ezisinga okuddukanya emirimu gyabwe bazijja mu bagwira ebbago kye litakkiriza. Tetukkirizibwa kufuna buyambi okuva mu nsi zaabo bannaffe ababadde batuyambako mu mirimu gyaffe gye tukola okusukka emiliyoni 4 nga tetufunye clearance okuva ewa minisita. Ate we tuba tetugifunye ze ssente ne zijja fayini lyonnene nnyo ya biliyoni 2 oba omuntu oba ya biliyoni nga 4 woba ekitongole. Ekirala abantu omuli abaana abato, abakyala, abakadde bonna batuuse okufa obwavu oba oliawo n'okubulwa dduukirira nti bangi mu kiseera kino baganyulwa nnyo mu bibiina ebifuna ssente ebunaayira. Omwami oyo ali ebweru foreigner ne mumusaako terms and conditions, omukyala ono akoze atya? Omukadde ali eyo naye ng'omwana we obujjanjabi buva bweru akoze atya? Lino nti era limalako munnayuganda eddembe okuba munnansi kubanga ebbago liraganga munnansi singa ava mu Uganda n'agenda ebweru aba afuuse mugwira ekimenya amateeka amalala. Bannayuganda bonna abali ebweru bwe baba balina okusindika ssente mu Uganda kigenda babeerera kizibu okusindika zino ssente because omuntu gwe basindikira alina okubeera registered nga agent wa foreign agent. Amateeka mangi agamala, amateeka agafuga ebibiina by'obwannakyewa engeri ebiddukanyizibwamu, engeri ssente engwira gisobola obbeera nga zisigibwa wano. Okumanya kkambwe ebitagambika lijjako abantu nga bannamawulire okwogera ku nsonga eziruma bannansi okuba ttooki mu nsobi za gavumenti kale ng'akikola abazizza musango muloope. Likuteekako obuzito bunene nti oyinza okulaba nga tewali kintu kyogenda commentinga ku gavumenti. Oba kituufu oba si kituufu ekiba nga kikyankalanya oba kinconveniencing economy okusinziira ku bo nga we balaba oba ozizza omusango. Ekyo kiteeka bannamawulire, kiteeka ebitongole bino byonna mu kaseera akazibu. Nti n'ebibonereza ebiweebwa bikamba okufa. Oyo yenna abamenye etteeka atanzibwa obuwumbi bw'ensimbi za kuno bubiri. Bagamba kino si kya bwenkanya. Bwe kibeera kitongole biliyoni 4 bwe buwumbi 4 obondowooza ebeera budget ya organization ezimu okutwala oba omwaka omulambo ow'emyaka 2. So ekibuuzo kiri nti lwaki bateekawo ebibonerezo bino ebisukkiridde okuba ebizito ng'ate nga ne gino emisango gye bateekawo tegyetaagisa. Ebbago era liwa minisita obuyinza obwenkomeredde omuli okusalawo okuwa olukusa omuntu oba ekibiina okufuna ssente okuva ebunaayira, okulondola ebibiina bino wonna bw'aba ayagalidde awatali kulabula kwonna n'ebirala kye bagamba nti kyakuzingamya emirimu gyabwe. Turespondinga ku mbeera ezeetaaga obwangu. Kati omuntu wa bulijjo adipendinga ku ffe naye ajja kukosebwa kubanga obwangu obwo tunaaba tetusobola kubussaawo. Kubanga tujja kusaba, tujja kuwandikira minisita era naffe tulinde paka minisita bw'aneerowooza
natukkiriza. Kati awatali kubamu kyekubiira bano nga bakuŋŋaanidde e Kampala bagamba ebbago si ttuufu teryaleeteddwa mu mutima mulungi era lirina okusazibwamu. Ebintu bye basaba mu kwewandiisa bituwa ministry bingi nnyo ebimu tebyetaagisa ewabaawo ebintu nga biri confidential, so tulowooza nti minisita alina obuyinza bungi nnyo obumu ku bwo obulina obeera obuyinza bwa paalamenti oba obwa pulezidenti. Kati bano batugambye nti baakuvaayo n'ekiwandiiko ekyawamu ekiwakanya ebbago lino bakitwale mu bakulu lisazibwemu. Tugenda kuwaayo recommendation zaffe n'ekiwandiiko kyaffe eri ebyo ebitongole ebivunaanyizibwako okuanalyzinga n'okucraftinga final bill. Kyokka bagamba singa paalamenti eremerako n'eriyiisa okufuuka etteeka bakozesa amakubo amalala. Article 50 says any Ugandan who thinks that the right of a citizen or the right of the environment has been violated, you have the duty to go to court and invoke, probably sue. Tukunga tusaba gavumenti ne paalamenti nti ebbago lino tetulyetaaga, bwe kiba kigaanye nga baliisizza ekiba kisigalidde genda mu kkooti etaputa ssemateeka. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV. The Committee of Internal Affairs will take a lead and report back to the House.